po jako akawuwo. Olunaku olwaleero omubaka wa Jinja era minisita w'ebyobulamu ow'ekisiikirize Honorable Dr. Timothy Batuwa lwabadde alina okwanjulira Paalamenti ekiteeso ku nsonga z'abasawo abali mu keediima kati ebbanga lya ssabbiiti 6 era abalagiddwa okwamuka ebisulo okona amalwaliro ga gavumenti olw'okussa wansi ebikola nga baagala basasulwa ensako yaabwe. Will culminate to the addressing of the issue and other related matters through the courts of law. However, if an eviction is implemented on our interns, we shall withdraw emergency services from Friday if our interns are evicted. Ensonga eno tesobose era nga bwe guli nti eddoboozi ly'okwekalakaasa liwulirwa nnyo abakulu mu kiseera kino enteeseganya zigenda mu maaso n'abakulembeze b'abasawo bano okulaba ng'ensonga zaabwe zikolwako era ng'omukubize wa Paalamenti Honorable Jacob Lakololanya agambye nti enkiiko eziwerako zamaze okutuula nga n'endala zikyatuula okusobola okugonjoola ensonga zino. We are continuing to have meetings tomorrow with the PSST to find out how far they have gone with the release of the money that we passed, part of which was supposed to take care of the issue that is in this motion. And looking at the motion, one of the prayers is that the government to unconditionally pay the medical interns arrears and allowances as per the presidential directive. Kyokka mu lutuula lw'olwaleero minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ensimbi Honorable Henry Musasizi akatemye Paalamenti nti olunaku olwaleero minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu lwewaddeyo okusaba kwayo okwennyongereza ey'obuwumbi 35 n'obukadde 2 okukola ku nsonga z'abasawo bano era ng'onakakasizza nti olwaleero luno ensimbi zino bateekwa okuziwa ab'ebyobulamu abayizi basasulwa ensimbi zaabwe olw'ensonga nti ne Paalamenti yaziyisa dda. Mr. Speaker, there is a process which we follow after passing a supplementary, and we have been going through this process. Just today, we received a request from Ministry of Health, and by close of business today, we should have issued a cash limit to them to facilitate them pay the money. I want to believe that by the time we close for Christmas, the medical interns should have been paid. Omubaka Timothy Batuwa alaze obwennyamivu olw'engeri abakulu mu byobulamu gye bakutemu ensonga z'abasawo bano ne batuuka n'okwediima ebbanga lino lyonna so nga bannayuganda bangi abeetaaga obujjanjabi. Thank you. This is the latest, Mr. Speaker, information I would like to give to the House. Sipiika Olanya awadde ensalesale wa bbalaza ya ssabbiiti ejja ng'abasawo bano bakoleddwako ate nga ne mu bisulo tebavuddeemu saako okuddayo ku mirimu nga bwe kigaana Paalamenti ya kusalawo ekiddako. No, but as Parliament we are really proceeding well. But those who choose to ignore or implement rather too slowly guidance that has been given by the presiding officer is not correct. Dr. Chris Barimunsi, you spoke on this matter last time, didn't you? Oluvannyuma lwa kazito abasawo bano ke batadde ku b'ebyobulamu akawungeeza ak'olwaleero omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine afulumizza ekiwandiiko ekiragira abakulu mu malwaliro ga gavumenti okuweereza amannya g'abasawo abali mu kugezesebwa abali mu keediimo obutasukka nnaku z'omwezi 20 omwezi guno. Thank you very much, Right Honorable Speaker. Yes, there have been engagements and the leadership of the Forum of Interns Executive Committee approached the Ministry of Health and requested for a meeting which was granted, and tomorrow the leadership of the interns shall have a meeting with the Director General of Health Services, most likely also with the leadership of Uganda Medical Association to discuss these very issues, and therefore there is progress. There should be no cause for worry. Ndisara Nandaula kula ABS TV Jakakawuwo. Chitunyirizza ddala kinyikiza emitima gy'abasawo naye tusaba gavumenti yandibadde erekerawo.